Lagada mwelichi. Ono bawange. Mugana wange wadalo baba muwechiti. Yali bawange. Baba muwechiti wasego. Yala naye. Nabi yakola binyi. Kamuze. Tata fula oyonzemu omwana mulambo ono gwola. Lagaba. Nenda kukubantu. Yemwe mwogera chika Kamili yakanide sente z'abayimbi eggulu ezo za sale. Mama Flower ate Kamili okyali. Denso sokulago osirise Mama Flower. Lero nawe otya. Nedda. Buli muntu anonya kuba bulungi. Batuvumanga bakabako ntitusiba mwa Museveni. Bariri pazo ne batuvuma. Babafana. Bani kati mwatuvumiranga ki? Ekisera Museveni babetagira temwamwetaga mwamwesamba kati mujja muzungana bomono na sente. Lwaki mwabera oluli? Kugamba okuziba lyako kya. Lwaki mugende magere. Mugende wanyanzi. Ensonga nyina vudeyo kwogera ko yali yakwewa respect. Sina buzibu na Kamili baba mwadde budget ya Uganda. Seguya. Sente taliko respect. Sente jawo na respect. Sente no mukazi tabina respect. Chulya bulungi. Ono pajabera nkabira bulina kwasiba ku nyumba yange akaba. Ngakabira ki? Akabira lavu. Sagwe njagalo jenche waka. Otomanyiwe wange. Kulage ngato za bajembazi ya mujjamu. Yasule ngatemu. Kati akula wa tocha. Why? Kati oyogera ki ku kya Kamili ekyo ku sente. Kamili alisimulina ko buzibu na kulya sente. Ne respect. Temusobola genda gulu nga moyita ba superstar. Simanyi mukoze Uganda super ne mufuka Uganda super beggars association. Kamili ni abadde omuntu awewe ekitiibwa owulya Seguya nga industry abana bamulabirako. Tosobola genda kufuuka bega. Kamili andi badde yagala sente yandikoza association ye bulungi nakola paperwork n'agende wa Jerusalem sale n'amu meeting ng'omuntu omukulu matagenze kumusabiriza. Era bwe yagenze Seguya labayo. Bagamba abukadde abiri bwe yalidde ku bayimbi ba. Ate yalidde kata sente bazigabana bulungi nnyo ne begabira bwe mune yegabira. Musajja gwe. Tosiri wala Bera mwamagezi musajja kufuya sanitizer ate no kisita balaga. Ati wate wandi sagala. Ali ku level nga kiba yakoze kinanga kita Uganda superstar superstar bera superstar. Bobby Wine, Misa Kisemakula, Juliana Kanyomozi, Eddie Kenzo, Maria Mundagire, tebasobola genda kutula wantu kusabiriza sente kumala wiki namba. Njagala bandange industry ya music mugimazeemu respect. Tewali Kamili sente ziyadde njagala okutangaza eggwanga because bwe batuuke wajja eno yabagamba njagala nga mulina eddoboozi limu okintu natuma kusaasira ne full figure ba advisor kyenneetaaga omulimu ogwo jeno feyigwe yagututuma tujje tukukole. Ne Catherine okugatta abayimbi babeere wamu nga yagadde eddoboozi wamu nga tulina sente nnyingi nnyo ng'ayagala banoonya batuyambirako. Kakati bwe twajja okutuuza meeting ne tutuuza meeting ne bapaasi ne bandi ne beekola abayimbi ne batandika okukola bibiina eby'enjawulo. Kati babawadde miliyoni 2 nga ga transport na kusula. Sente owa finance yazikute abadde big eye sika miliyoni. Tazibbe Kamili bakuba mukube waliwo basiteekamu sente bakube Kamili. Kamili abadde ne complain ye ng'agamba titosobola kuteeka e-concert nga bashake orders ng'abayimbi tebali ku board n'okwata e-concert n'ogikwasa balunywa ne Emma ate nabo bapromota ate nga dana luli bafuna muddi gw'ensimbi ne same time era bafunye be bakuta muddi gw'ensimbi fe batemetemereko. Kati Kamili batandika okumulwanyisa olw'ensonga nti Kamili ayina amaanyi ate ayina n'esseewa jeno nti abayimbi tugenda kalubirizibwa nnyo okubanga Bobby Wine yajja n'afuna obulu yafuna obulumeka miliyoni 3.4 okusinza eggwanga bwe liyimiridde. Kitegeeza nti waaliwo enjawulo y'amaanyi ku bantu abaze beesimbawo ku mulundi ogusoose n'ababaka ba parliament nga bajofotera Bayuda manne bagenda mu parliament tetugenda kufuna chance ndala abayimbi. Ekyo kikulaga ki bayina okukwata mu muyimbi omussa amaanyi oba omussa influence olw'ensonga nti omuyimbi abadde ava nagende ebundi bujja obundi masooli pakwakirira gulu moloto kabongo wawa nga bamumanyi. N'olwekyo nkubiriza abayimbi obutewala e-concert musobole okuziyimba mufuneke mufunye ate namwe mujje mutandika okutambula ne government bwetambula.